Senga Kulanama avuddeyo n'abeera nti nate alabula Balamu. Jjukira nti nno Balamu yagambye nti Chosen Becky alina okulabika mu ofiisi y'ennaku z'omwezi nga 23 December singa tajja oba ajeema abajja kubeera ng'ate munange bamunoonya abeere nga akwatibwa. Kaakati Senga Kulanama alina kyagamba wano. Minisita Balamu ogambye oyise Chosen Becky abaana bakutte ebipande. Ekyo nno wandibadde otandikira ku nze kuba nze nasooka okukyusa Nabukeera erinnya ne muyita Jjumba Nabukeera na Mirembe Jjumba erya kitaawe Saalimujjaako. Mu bufunze nange nali single mother Jjajja Jjumba Nannonda ku street. Owekitiibwa Sebo abakyala bangi ku TikTok kuno abalaajana nga bali mu malwaliro nga balekeddwayo abaami baabwe ababafunyisa embuto ng'ate ne ssente bazirina ne batajjibwa mu malwaliro ne balaajana ne tutuuka n'okubasondera bave mu malwaliro. Owekitiibwa abantu abo boto balaba. Owekitiibwa abakyala abaami babaleka mu mizigo egipangisibwa n'abaana 6. N'olwaleero nkedde kulaba omukyala ku TikTok kuno ng'akaaba ng'ayimba akayimba akaaba amaziga ng'omusajja yamusudde mu nnyumba n'abaana 6 ate nga yamusudde mu muzigo. Owekitiibwa Balamu abolabika tobalaba. Chosen Becky yayimba oluyimba nti okukuza abaana obwomu akigezaagezaako ku mizinga na sabasaba. Owekitiibwa Balamu tewavaayo kuyita Chosen Becky ate ng'omumanyi sereebu. Wandigambye Chosen Becky muyita ntegeera oluyimba lwayimbye lutegeeza ki? Ani yamusudde mu nnyumba atalabirira baana kubanga oli w'abaana. Sebo kitegeerekeka bulungi nti omukyala bw'afumbirwa ng'alina abaana bato, omusajja gw'aba afumbiddwa yatwala obuvunaanyizibwa ku baana abo baba bamuvunaanyizibwako ebitundu 7 ku buli 100. Owekitiibwa minisita abaana bakutte ebipande ebyo oluvannyuma lw'embaga okugwa nga ne Rebecca amaze okuteeka akaweta ku mukono gwe. Kitegeeza already babadde bamaze okufuuka bassekajjazi. Era omukulu Amiri teyavuddeyo ko kuwaaba mbaga eyo nti bawasiza omukyala n'abaana bange tannavaayo kukiwaaba. Abaana bagenza okukwata ebipande ebyo babikwatidde ku mbaga ng'ewedde ng'olredde bamaze okufuuka bassekajjaazi nga bwe babitadde ku bipande. Nsaba Owekitiibwa Balamu otaase basingo maaza abatalina na kasente. Era Amir tavangayo tavangayo kulwana Becky ti lwaki ofumbiddwa n'abaana bange. Ekitegeeza naye yakyagadde okumuyamba ku zadde eryo. Owekitiibwa nga bw'oli minisita w'abaana vaayo otaase eggwanga lifa. Abaami basuulidde ddala obuvunaanyizibwa bwabwe tebakyayamba baana. Nange mulina Owekitiibwa nga kitaawe tampangayo wadde ku kasukulu fees wadde $5,000 nange ntaasa. Nange ntaasa Owekitiibwa Balamu. Becky tuleme kumufuula kyakulabirako olw'okuba sereebu. Nedda kye yakoze yakikoze mu right time ng'amaze okwambala empeta ng'amaze okufuuka bassekajjaazi. Baye Ssekajja yes yebbawe yamuwasizza ng'amaze okuteekako empeta. Singa kale yakikoze nga tannateekako mpeta ogamba nti kale. Bassebo ne bannyabo twongere mwenna basingo maaza abaasuulibwa mu nnyumba nyongera okubakoowoola tugende ewa minisita Balamu atulwanirire abaami batuwe obuyambi.
Pressure avuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ku muvubuka yakwatiddwa munnange yali yawamba omwana ow'ewaka. Kaakati pressure avuddeyo n'alyoka agamba nti omusajja yandibanga ayina ekizibu ku bwongo. First information. This is the man. What? Annie. What happened? This is the man. Yes. Just this is the man. This is the man. But you don't do anything. You go. Uganda police, oyo mvubuka mwandibadde mumwesonyiwa. People have mental illnesses. China we alaze unanti ya kidnapping z'omwana. Oshitegeera. Because what is kidnap? In a dictionary ya Cambridge, emuku university singayo okusomesa museino. Kidnap is to take a person away illegally by force in order to demand money in exchange for releasing them. Kakati omvubuka oyo wawe walaze ntino yakubidde mama oyo mwana n'asaba sente. He just went with the boy because he was attached to the boy. And it is the mother's fault. Gwe mama oleko otyo omuntu na omwana we ayagala stranger kweyo point n'agenda ne stranger. Wangi kuba omwana tekyakuyekerere yadde. Essaawa eno omwana we yabuze n'ovaayo n'olaga nti omwagala nnyo omwana wange abuze nga tiwamwagala nnyo kumukuuma kubeera nga talina nkolagana n'aba stranger abantu b'otategeera. Leave the boy alone. Kati mwagala muteeka mukomera abeereyo emyaka emeka for what? Yagambye omwana nzaamunya teyeegaanyeeko. He didn't run. People have mental illnesses. Ask him what is wrong instead of okulaga nti yakoze ekintu ekibi ennyo. Bamutute mu ddwaliro alina nga bw'atyamu. Bamutute mu ddwaliro. Kati Nyunyu yagamba atya nti byatandika bitya? Nyunyu agamba bari good friends. Namugamba leero tugende nkugulyeko ku KFC. Namugamba namwambaza engoye nga bafulumyeko ebweru. Amutwala kuyekyanja kuyebukoto. Ekyanja omwana tasobola kunyonyola wa naye ffe twaloze ekyanja kuba my brother saw that side. Yagamba we natuukaawo ne mugamba ntwale ewa Oscar brother wanko Oscar n'agamba katunyonye kubeera tuzawa waka. We batuukaawo ne balya KFC bamala okulya KFC tinamutwala ne bayisaawe wa brother wange kuba kyanja kumpi ne KFC. Namugamba tugende wanko Oscar ndabe ku Miki. Namugamba kale nzaayo eka. Namugamba saagala kuddawa kati nyonye kube tugende eka. Kati nkunyonye kubo ne yeesanga eyo wala. Nambuza te wano wa we tuli. Namugamba we are lost. Simanyi we tuli ole yayagala Lunyakore nayagala Lusongo. Nange mbuze Nyunyu simanyi we kikola ki we tuli. Kati bagenda amafuta ne gagwamu. Nga talina sente. Amafuta ne gagwamu tebalina basala kunywa ki mafuta yo Nyunyu. Kati piki Nyunyu yanyimya nti batandika ogivuga nga talina mafuta osaategedde. Kati ne bagwa. Bagifuuwamu ndoza bagifuuwangamu nga bagira. Kuba ku vivi ayinawo ebbwa ddene. Ani Nyunyu? Bagwa. N'omulenzi naye yanyonyodde bulungi ye yankubidde. Nti n'agwawa wansi. Kati nti wansi piki wenyini we yali n'amusa ku mugongo. Ne bayingira ensiko. Batuke mu nsiko ne basanga ofensi nene ya katimba. N'asitula Nyunyu n'amuleka eno wansi n'agwayo. Kati n'amala n'amuwa ebiti n'akwatirwa ku kiti naye n'amala n'amusanga okitegedde bulungi. Kati olunaku ne basula mu nsiko. Nyunyu bw'agamba? Yes, mu nsiko mwennyini. Ng'ente empale ezitobye buli kimu kitobye empewo nga mpitirivu ne tukankana nnyo. Enkuba yonna yatonya yabagwera. That night. Akagambo President munnange kanyiiza bangi. Sheikh Wuna atabuse agamba lwaki Bobi Wine mumuyita a president. A president temumumanyi katuberenga tubikuwa. Oyita otyo omuntu atali president. President waffe atafuga yadde ekiyenje. Simanyi ebintu bino mubikwatamu aba TV. Omuntu tafuga yadde ekiyenje wansi yadde ekiku yadde enkokonyi. Sajja nga mukambwe. Agenda kukola ki?
nawe omusiraamu nobeera mwoyo katemba. Nze ky'omukisa omulungi ebibi byonna mbirina. Ndi musiraamu ate omuganda. Ebyo byebibi ebisinga obuzibu mu nsi wano. Munfuna. Naye ng'ate byayogera bituufu. Byayogera bituufu. Tosokera kumacha n'oyita omuntu president nga si president. N'osanga ne TV ezimu nga munnamawulire ali ku TV agamba president. Nabako TV emu ng'esomye nti president Robert Kyagulanyi. President nga si president. Munsi eziri developed. Abo bonna bonna babeera babayita ba party chairman. Party chairman. Not a president. Tusobola kusanga mu America nga bagamba ono president. Ense bane president yogu ababeera ba chairman. Ne mu Uganda gyosanga they are misusing titles. To musajja abagambye kivumo kye mugendo muvumo ekisinga nti musiraamu ate muganda. Mu Uganda ebivumo bibiri. Oli muganda oli musiraamu. Kye kirala. Nabagamba omuntu si mukulembeze kabe takulembera na kiyenje negogo gaba president. Stupid of yesterday kankume aso. Maximum respect seka. Deno betubagamba buli kanako. Mutu china ginako. President yowawa. Katugendeko mu lutalo lwa Prima eyali mukyala wa Jostede kwossa munange ne Black Sugar. Bano nno buli omu alangira munne. Kati no mwana nalabye akola video nga achanjogerako. Tena ku moving on. Banange mungambire yenvubu. Mungambire embogo. Mungambire kye kikopo kya gama. Mungambire envubu. Mungambire embogo. Mungambire ekikopo kya gama. Tubanange we moved on. Oluyimba lwayogerako olw'olusajja lwenze n'omusajja w'esimayina linnya lye. Bawe yaani erinnya. Mwoba oyogera ku video buntukako. Butuuka screen yonna eno giyiridde lulebe. Jukira amaganga ng'engane. Wandula amalusu ku screen z'abanno. Owandula amalusu ku screen y'abanno. Tunda obusolo. Sijjukira bulungi. Naye weeyerusa ulay. Look at your goal. This is your goal. I got your goal. That's your goal. That's your goal. Chovolaba oyina sepulingi mumanyu. Oshagedde. In the city, I don't even have that time. Me, in the settlement yange yali nti. Poti nekasasiro wo mukitezi mu bantu agingire. Samanya just njagala kumanya ku bombi gwani. Sugar ayambala ekuti. Yambade ko lugoyi. Agenda wali eri oba agenda kibuyi. Nabagaba nange kutiya z'obumonde zonna nazikuŋŋaanya. Nazitwalira basi. Naga nange buli kutiya eno nkolera mu topu eno kola mu two piece. Bujaba nze ndaba kutiya ya muwogo ya lumonde ya kasoli ya kawunga. Olabula ko olugoye bwanange cotton ya wool. Munange. Omwayamba lye bivire ebitali bya kala ye. Yenena yenzikiza nayamba ekiviri ekya white. Nabeera ng'omusezi. Mumugambe. Agayulaga mwampola. Kunze naye ani alinganga poti. Ye natulanga kino kipoti ky'abaana b'omukyalo. Omanye li poti omwana w'omukyalo mwapama emimonde. Waliwo akabinika akanfuukidde ekitalo. Omanyi buno obubinika bwe bakubako obubinika bw'eddogo omukyalo. Mubutegedde buno bwe bakubako ekiraka nga kaayatise. It's what you look like, bro. It's what you look like. Honey, you look like a kettle. You look like, a kettle. Oh, you get out.
oti omukazazze oyogera n'abantu wakyosemberawo oti kira balina braces munywa emimwa. You're smelling for the TikTok live people. Yeah? Anya yagera oti nanenye olabisa mannyo otugemere ku nkuba y'omu December yabadde ina okujja mu November n'ejja paka mu December. Ekiki kyotibaawo. Bobi Wine wuno alina kyagamba wano. Nye amawulire nti mukyala Anita Amongo ategese abatuju ategese abayaye nga bakute ebifaananyi bya Museveni abalanga b'ebisezi face okututulugunya n'otulumbagana nga bwe bakola eggulu era nga bwe bakola enoya. Newankubadde nga mulaba tutambula na motoka za maje nyingi abagenda batugoberera, nga tutambula ne motoka za polisi nyingi abagenda batugoberera si kutuwa bukuumi, si kutuwa security, wabula kutiisa abantu. Bategezeza nti abasirikale n'amaje be bakuuma abayaye Anita Amongo bateeseteese okukola effujjo. Brands oli musiru nnyo. Notegeka red carpet. Buli kalonda ina najja ku red carpet. Eyo event wobango yagala ekula amakulu. Wandibadde ogiteeka ng'eringa Met Gala. Naye wategeka nga wategeka mu 2017 because I used to attend ASFAS nakafaananyi sookateekayo. Nga wategeka mu 2017 botegese ne mu 2025 the same decoration, the same red carpet, nothing is exciting there. Can you step your pussy up? Boda mokutegeka wanene red carpet, invite people of substance. Abasigadde babere wakabalabire ku TV. Not everybody should be invited. It's just chivulu. If you want to make money, tegeke chivulu. Tegeka chi? Chivulu. There's nothing exciting. Nothing. Red carpet yo nayo neri mwenzikiza. Gutulako tokopaka abalala in Nigeria newa. Oba mu America gutula red carpet ngobudde ubanga obuli obwemisana ngetala zaka. Nga bali abala balabiri eri ewalala balaba celebrities ba socialites niba public figures abalala. For you want to invite every Tom, Dick and Harry kalinga katale kwenda kasero. Oli musiru nnyo. Todda mutegeke red carpet ubanga togenda tekka kintu kigenda sasamaza abantu. Wabadde olina okuwanikayo zi screen eri waggulu nga bali ku red carpet eno wansi babalengira n'eri ku zi screen. Todda mutegeke ebikapeti. Ebikapeti eby'omu buzigo. Government yakwate ssente esasule bba wange olw'okulabirira abaana bange. Bana omu yamusanga mu lubuto n'amulabirira paka ku nsi kuno kwali. Omulala yamusanga wa myezi 3 jibu n'amulabirira paka leero. Government bagala tuzala ba government oba aba government kubanga tebalabirira kati yakwata ssente w'omwami wange kuba yalabirira. Mukwano we are the Ssekajja. We got a caring loving dad. Oh my God. Omukyala Chosen Becky buli lwojja okwogera ebitagasa nja kuvaayo njogere nange benjogera. Ebagambye eti government ekuyambe eve esasule bba okulabirira abaana. Nze ate Chosen Becky mbadde kugamba nti ate government okuvaayo esasule bba ogwogamba nti ayambye abaana. Senga mbadde wa government nga Minister Bala manna kwata bba Ssekajja nga muvunaane misango ng'esatu. Omusango ogusookera ddala okusulawo abaana be kasubi muzigo n'abalekawo babiri n'abalekawo nga baana bato n'agenda n'afumbirwa n'amuvunaanya omusango ogwo. Omusango ogwokubiri okwonoona mmwe ne mukyalawo basi bamwembi okwona eddembe ly'abaana abato nga mubakozesa betalina kukola okukwata ebipande nga bawaana omusiguze. Senga mbadde Balamu n'alibadde mbasiba era gwe nga wogera government senga ebadde evaayo n'eyamba bbaawo olw'okuba yalabirira abaana abali mu luuto abatali babe. Omusajja oyo kitegeeza alina ekimubulako. Olabira otya abaana abatali babo n'ali mu lubuto nga siwo n'olekawo abaaba abaana babiri abaazaalibwa mu muzigo ekasubi ebwayise nga basula mu singo luumu n'obalekawo. Nze oyo omusajja senga mbadde nga Balamu aba gavumenti b'oyita mbadde ngenda kukwata mbasibe. Nsiba omukyalo okwona eddembe ly'abaana nga abakozesa ebitayamba nsi n'abaana bato nga mbafosinga okukola abaana ebintu batalina kukola mu myaka gyabwe ogw'omusango. Ogwokubiri Ssekajja n'alibadde muvunaana obutaba taata wavunaanyizibwa okuleka abaana mu singo luumu
Kasubi nga tebalina kyakulya n'agenda n'afumbirwa gwe musango gusaana obuvunaanyizibwa Ssekajja ate ovaayo mu kamera ogamba abantu simanyi gavumenti yalibadde esasula mwami wange okulabira abaana n'okulabira omwana ali mu lubuto ebintu by'ekisulo bigamba ani abo bigamba ani ebintu by'ekisulo ebyo abadde asaana kuvunaanyibwa Ssekajja bbaawo mwembi mwine emisango omusango gw'okukozesa abaana bye batalina kukola omusango ogwokubiri Ssekajja okuleka abaana mu kasingo luumu nga tebalina kyakulya n'agenda n'afumbirwa gwali badde musango nagwo so byogamba gavumenti ejjeyamba gavumenti yaba ejjesasula libba wange olaba nnange neggwanga liriko ekikyamu buli waddembe omuntu waddembe okukola ekimusanyusiza dde okwogera ekimusanyusiza n'ebintu byogera mu bantu abategeevu era abantu balaba videos bannanga abantu abamu ng'ojja bba wange gavumenti gyemusasula okulabira abaana simanyi n'alabira n'abali ne gwe yasanga mu lubuto simanyi n'ali mu lubuto ebyo nga ndigwo bigamba ng'ate nze senga mbadde bbala mmaye nabbakwata bukwasi ngenda kukwata oli eyaleka abaana abatalina kyakulya n'afumbirwa gwe kyogamba wabeera mwannyoko osanyuka nnyo ku kyeyakola okuleka abaana b'abato abalungi mu muzigo n'agaana n'afumbirwa gwe wabeera mwannyoko osanyuka bwete tambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba